I put a question that the National Coffee Amendment Bill 2024 be read a second time. Those in favor say aye. Commissioner wa Parliament owekitiibwa Mathias Mpuuga mu kwogerako ne bannamawulire asabye gavumenti okuusa etteeka ly'Emmwanyi eryogesa bannayuganda obwama era n'agamba nti lino si lya kubagasa. Naye z'abalimi, z'abasuubuzi, emmwanyi z'abanywi ba kaawa n'abafaanako bwe batyo. N'abaguzi abalimi ebigimusa n'ebirala bonna ba stakeholder. N'olwekyo nze ndowooza nti mu mbeera gye tulimu ng'etteeka lifuuse kalibattanya, omuntu amanyi eby'ensonga atta ebigere n'alijja mu ddiiro. Ekirungi nti amateeka gafuga Parliament gakkiriza nannyini bbago naye bwe baliri ku ndeboolebo ya kuyisibwa okulizza emabega. Bo abaka ba Parliament okuva mu bugwanjuba bw'eggwanga nga bakulembeddwamu Fred Mwijushe nabo bakalambidde ne bagamba nti gavumenti ya kuno tegeeza ne yeetantala okugyawo ekitongole ky'Emmwanyi olw'ensonga nti bannayuganda kyebakoze obulungi obutagambika. Ffe abalimi b'amajaani twavaayo ne tukaaba ssaawa zino amajaani gakyali ku nusu ebibiri ne tusaba gavumenti mwalaba nga tukaayana naye President government tevangayo n'okutuwa n'ejjiiko ya fertilizer tugende tuteeke mu majaani gaffe. Kaakati sebo mwami Mulugube obuvumu obujjawa okugamba nti oyagala kujja otaase ab'Emmwanyi gye tufuna obulungi nga tetukuyitangako tetwagala na buyambi bwose. Ebintu byonna ebirimu ssente mu ggwanga lyaffe byonna babitute. Bwe bawulira nti eno waliyo amafuta bagendayo. Gord yaabwe kati bawulidde nti omwanyi gufunye ssente nagwo baguyingidde. Guze nnyo lunaana kati tulaba nti UCDA bwe naavaawo tugenda kudda mu mbeera eri y'okubeera nga abasuubuzi abalimi tebali sure of the market. Tugenda kulaba nga omusuubuzi bajja bakudondola bakugulya ku muwendo gwe bagadde. Tugenda kulaba abasuubuzi baffe abadde atunda omwanyi mutwalo gumu kitundu nga bamusuubula nusu bibiri bisatu. Tugenda kulaba individuals monopolism in the sector of the mu subsector ya coffee nga bafuna omuntu omu nga Peneti ajja abasuubula amala abasuubula ne basiba obutale. I have a saying in Bunyoro that if those who have ears, let them hear. Those who don't have, it is up to them. But it is wiser to do the right thing, other than to do the wrong thing simply because you are fearing for the outcome. Kaakati bano bagambye nti bakutalaga ebitundu ebibakiikira mu Parliament okwongera kumanyisa bannayuganda mu bitundu ebyo akabi akoolekedde gavumenti eno singa bajjawo ekitongole ki UCDA. N'olwekyo tusazeewo tujja kukunga bannayuganda, tujja tutandika wiiki ejja tutalaga ensi yonna mu Western Uganda tubuulire abantu ensonga eno. Ate ffe tuli ku kituufu. President teri yakugambye n'ababaka abali mu kulimba nti tukiwagira era abeewo mbabuulire baatulekawo muto gikwatako nga balowooza nti tetugenda kudda kubanga twagaana nga tuleeta ebirowoozo by'abantu. Genda mu Western Uganda ffe tubeere n'olukungaana buli district buli region nga twogera n'abalimi twogere ku nsonga z'omwanyi gwaffe. Bino ebijjidde nga bannakibiina kya NRM ku lunaku olwokutaano bakwetaba mu lusirika lw'ekibiina kyabwe ekyo mu bitundu by'e Gomba era nga kiteeberezebwa nti ensonga eno eyo gy'ejja okuggibwako engalo. Rather than go to Kisozi to kill coffee, go and tell President Museveni from his home in Kisozi that Ugandans are against this move. Ugandans are not happy. Bright Edward Baguma, DreamTV wano ku Parliament.